Mukama mulungi. Obudde bwonna. Hello. Mbaniriza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Baganda baffe abasiraamu assalamu alaikum. Twebaza Allah atusobozesezza wano. Twebaza omutonzi. Amina. Ate era naye atuwadde omukisa okubanga tukyali balamu. Ffe baani? Nja kwogera ebigambo byange bitonotono nebijja kuba ne points ezimu ez'enjawulo. Okusookera ddala ngenda kusooka nebaza His Excellency Kaguta Museveni, Father of the Nation, Lion of Africa, Tata Muwozi, Tata Natasha, Tata wa Fulufiga, Okitegeera? Tata w'eggwanga, Tata w'eggwanga. abamu ne Mama Janet Amina. asobodde okutuyonsa. Abagamba nti muzeeyi oyo muwanike ku mikono. Oye Father of Africa. Twebaza Katonda. Bible eyogera egamba erina olunyiri lulimu ngero 28 egamba nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agobera ebitana makulu abuliddwa okumanya n'okutegeera. Twebaza Katonda eyatulondera President Museveni kubanga Katonda yalonda abakulembeze abalungi n'abateekateeka n'abawa eggwanga. Obugalo. Abantu bangi twogera ebigambo bingi nnyo olw'okuba ntukwidde ku generation ennungi ey'okuba nga twaweebwa eddembe. Twalina abasajja abatulwanirira abaayiwa omusaayi nga n'abamu tebalina maaso, abalala tebalina mikono, abalala n'okufa baafa okubeera mu ddembe lye tulimu. Mbasaba bannayuganda tukuume ensi yaffe, tukuume eddembe lyatuwa President Museveni, tweyagalire mu nsi yaffe Uganda. Abagwira beeyagalira mu Uganda era bagyenyumirizaamu ng'ensi ekyasinze emirembe. Abagwira abali gye balinye gye bali kyova olaba buli ajja wano yenyumiriza mu ggwanga Uganda buli ajja ayagala ggula poloti. Naye ffe bannyiniyo tulemeddwa okumanya valu y'ensi yaffe n'obulungi bw'ensi yaffe n'obulungi bw'omukulembeze ali mu buyinza. Ensi etayina mukulembeze mulungi teba na ddembe. Mutunulire ensi ze mwegeragananyako ze mwogera. Abantu bangi mwogera nnyo America. Ndaba abantu bangi mwogera nnyo ku my broken English. Me, I don't care with my broken English. I'm not your Mzungu. No way. I'm okay with my broken English because I'm a Ugandan. I'm proud to be Ugandan. Uganda is my country. No matter what, I don't care. I'm okay. President Museveni wabasobola okundaba mu value. Nagamba no. Fulufiga jangu tukole fenna. Abalowoozezza ku muntu anfaanana. Lwaki temu appreciating President Museveni? Lwaki temwagala omukulembeze ng'oyo? Ensi nnyingi wano obukulembeze obuzze bubeerawo. Ffenna aboogera ligimu zaffe ezooga temulabanga ku lutalo man. Tewali amanyi lutalo man. What are you saying? Mwe mumanyi olutalo. Mbawayo olutalo lumu olubaddewo mu kaseera katono. Mumanyi lwaki agisebufa njagala? Abantu mutwogerako bibi byokka muyige okutwogerako ebirungi. Agisebufa abadde alina waali mu mbeera etali nnungi. Mu bbanga lye yamala wano mu kwagala abantu n'okwagala ensi waliwo abasajja abalina okwagala okwaddala nga tebaagala ssente nga be bateekamu ssente zaabwe mu nsi yaabwe. Sebufu tabaddeewo naye nga buli kikwatagana n'ensi yeggwanga Uganda nga gyali aduumira. Natunuulira ekintu ekyavaliwo ekito nengenda mu maaso ga President Museveni as me ne mugamba muzeeyi olina omusajja wo, olina omukono gwo ogwakubulako gwe baabuza. Twetaaga omukono gwo gukomewo, twetaaga omukono gwo gukusemberere. Yalinze saakoma ku kwogera na president process nengitambuza emyezi 6 tokiyite kyangu. Nempita mu nze gwovuma atasoma nayita mu process okulaba nga aja afuluma. What are you saying? Eyasoma ngamba ki? Lwaki mutwogerako bibi byokka buli wonda bano ozimba ennyindo? Lwaki tonjogerako birungi? Balabala ebirungi bye nnina. Twali mu 2021 wano nga tewali muntu asobola kwogera kigambo NRM. Nga n'abakungu abakulu bekweka. Nga nammwe abakutte kamera wano mwenna temusobola kupostinga ku pages zammwe mu 7. Nali one woman army. Pasi ne Bebe Cool. I respect Bebe Cool. No musajja gwe bayita Uhuru. Yes. I know what I'm talking.
I know what I'm speaking. No musajja go bayita Uhuru, Chiamani Uhuru saa kumwerabira. Nagamba no way. Kama mbaya ni mbaya, oba kufa. Bazadde baffe bafa balwana. Nenyingira battlefront. Na tuko kutunulanga President Museveni yesimbyewo. Naye ng'eggwanga lyonna litimbye posta ezalwedde okuva ku airport paka ku State House. Natunda paloti yange. N'ennyumba yange nenkuba post. Nengamba nti I stand ngenda as a woman MP, I stand with President Museveni. Yali promotion. Eyo bagita strategy. Kati gwe bw'ojja onnafuye maani bye biki by'oŋŋamba. Mbukuba olina akasimu bye biki by'oŋŋamba. Bye biki by'oyogera gwe. Mwali wange etubidde maani. Mwali wange etubidde gwe bye biki by'oŋŋamba. Bye biki? Bye biki by'oŋŋamba. Mwali wange etubidde kuba olina akasimu okwetunuza movement. Nja kubavuma. Ate nja kubasiba. Yes. Nja kubasiba. Ate manemba kube. Nja kubakuba. Mwali wange etubidde. Mwenna mwali temusobola kupostinga president. Nabe influencinga. Member wa confidence. Nemutandika okupostinga president. Togenda kujja onninyirira onjoge. Mwaliwa. Secondly, njagala okwebaza abakulembeze ba NRM bonna, ngenda kwebaza secretariat. Siyinza butebaza mukyalo gwe bayita Nekesa, the beautiful former minister Babla Owundo. Omukyalo oyo akoze n'amaanyi mangi nnyo. Tulina abakyala wano abakoze ng'omukyala Jatuuzia Namyalo. Siyinza kuyimya ne sogera ku Namyalo. Waliwo abantu abagala president nga bagenda ne ku akawunti zaabwe bali n'amabanja. President Museveni abeere mu ntebe, oba General Muhoozi abeerewo, oba strategy za NRM ziyimirirewo. Ye mukyala Nekesa Babula Owundo, former minister. Ali ku secretary. Siyinza butebaza mukyala Jenny Baleche. Omukyala Jenny Baleche yerekereza buli kintu n'afande eddamulira. Afande eddamulira kutte ku ghetto structures zonna ne Major Emma Kutesa. Okulaba nga abaana baali basuulibwa. Abaana be baali baleka. Bannange twagala ensi yaffe. Uganda nsi nnungi nnyo tewalina nsi egyenkana babalimba. Bonna abali eyo mubala bakutuvuma bali bubi. Nabo baagala okudda wano era baagala Uganda. Bali bubi kyovara buli adda wano lwanyirira lwafuna kutama ne sikini ekyuka. Yes. Naye ekinnuma kiri kimu. Nti campaign bwe zaggwa abantu abafa aba NRM ne problem gye tulina. Campaign bwe zaggwa abantu baffe beerabira strategy yaffe. Kyokka Muzayi Museveni ye teyeerabira strategy yaffe. Banekesa Babula Owundo abagala Uganda tebeerabira strategy yaffe. Bajjati Namyalo Uzia tebeerabira lwaki tosobola kwerabira waka. NRM ye homu yaffe. Tulina okusigala nga tustambula ne strategy yaffe nga tetulinda campaign zokka. Kyovola abantu agisebuufu ye talinda nti budget egenda kufuluma be babagala eggwanga. Akwata mu nsawo ye n'agamba oba kino kiki oba kino kiki strategy galenga sana. Weyanza nnyo. Mbakubiriza okwagala ensi yaffe tukiteeke ku mutima. Love your country. Uganda first, Africa second. Secondly, njagala balekera akantu kano. Mulekerawo complaininga n'okwemulugunya. Why not Muhoozi? Why not Muhoozi? Omuzungu agamba nti you can choose your friend, but you can't choose your family. Okitegeera obugalo. Omuzungu agamba nti you can choose your friend, but you can't choose your family. Why not Muhoozi? There are many people, wana bazungu bemwogerako Babush batabani babe bajja. Bamukagame bamugutu bajja. Batabani babe baze babeerawo, bakazi babe baze babeerayo. Why not Muhoozi? Ne Katonda yagamba, yayogera lwatu Bible etugamba, teri alijja gyendi nga tayise mu mwana wange. Tewali alijja gyendi okategedde tayise mu mwana wange. Kyovola atugamba nti munyala patiri n'eri omwana Muhoozi. Otegedde ensonga eyo. N'olwekyo mbagamba ekigambo kimu. Bwe tuba nga tulina abalenzi abato envumulo abalina ideology not biology. Jono Muhoozi Kanero nga balina biology. Aina ideology not biology. Aina consistency and persistence. Aina integrity so twale gwanga laffe mu maaso. N'olwekyo bw'obanga olina dangerous substitute. You get me? You get me? Abantu bangi tembe na dangerous substitute.
Uganda ina dangerous substitute. You get? So, njagala twebaze Katonda okubanga ensi yaffe nteeketeeke. Ensi yaffe ina future. Tewali nsonga lwaki ogamba nti ate muwozi support muwozi tosobola kungamba nti onjagala nnyo toyagala mwana wange. How? Ongamba tati njagala nnyo full figure naye saagala kyana kye kitegeeza oba tonjagala obeera onnimba. So mbagamba ekigambo kimu. Enyabo. Omuzungu alina ekigambo ekigamba ti the only way to conquer fear is to face fear. Oyina oluzungu. The only way to conquer fear is to face fear. Banna Uganda muzeeyi abadde abakoze ekyejo kingi. Eddembe muzeeyi yatuwa si lya kwonoona nsi yaffe, si lya kulinnyirira bannaffe, si lya kujooga basirikale. Respect the elders. To respecting abasirikale basula mu mpewo. Abo abasirikale ba DPC ba OC baani aba traffic be bakwata mu mirambo. Bajja abafu ku makubo n'osanga omusirikale n'omuvuma n'osanga omusirikale n'omuyisamu amaaso kubanga goli wakitalo nnyo bakulonda oli MP oli ludda ba MP tulina kubalabirako muli bakulembeze tubalabireko naye otandika okukwata akazindalo n'ovuma n'okwata tikiti okombo kubanga oli wa kibiina kirala. Uganda is one country. Bonna bali under President Museveni chief in command. You get? So nolwekyo twagala nnyo General Muhoozi Kainerugaba tu supporting enteekateeka buli ezijja. Mbebaza nnyo mwenna abasobodde okwera. Enyabo. Yonna gye muyise nebaza nnyo Idi wa Kampala. Amina. Nenkubira President omulanga nga nsinzira wano. Idi omulimu mulungi nnyo gukoleddwa nebaza nnyo Robina Nabbanja mama waffe oyo ne General Muhoozi Kainerugaba byenyigiddemu naye kyensaba kyenkubira omulanga batwongere KCC bajongere budget emotoka zibeere stand by ng'ebyererwa bye bitwalira. Thank you so much. Ebigambo bye biwoomu